mugenda okubanga oba oli omujjako emmundu ate namwe bimwambadde wabadde nti eringanga foomu y'obuyeekera eringanga foomu y'obulumbaganyi ate nekijja nti bonga bo emmundu bazijja mu Kenya ate nezijja nezikola emirimu egy'enjawulo ndowooza ng'eggwanga tuve mu kwebuzaabuza ekigenda mu maaso kisobola okuggwaawo singa tuba tukikozesezza n'amaanyi kisoboka. Okay. Kale katwegata ate Robert Mutebi bali bitundu wali internal affairs tulengere ate nteekateeka y'abannaffe abagenda okufuna passport yawo. Nsale yaliwa nnaku z'omwezi nga 4 omwezi guno leero ziri 13 naye batugambye nti waliwo abantu abakeeraawo watugambye jjo nti bajja kukola kinga ate olina kubeera ng'olina appointment. Kale Robert Mutebi gwoli waawo wakedde watya abantu abo abajja bonna baba na appointment oba waliwo kyaliwo enteekateeka y'ababulooka abagala okubuzaabuza abantu mu nteekateeka y'okubafunira ebiwandiiko bino ne bakkiriza okutambula n'okufuluma eggwanga. Olunaku olw'enkya tujja kugendako Kyambogo kubanga nayo bategeezezza nti ekiri eyo kifumba mutuku nti ekiri ekyambogo kifumba mutuku. Olunaku olw'enkya nsuubira mu musunsuzi tujja kutunuulira ekiri ekyambogo naye ate nga ssaawa zino ekiri wano ku internal affairs nakyo kumpi kyekimu kubanga wadde wano we tuli tulabawo abantu bakeera ku ssaawa 11:10 okulabika nti bajja okusimba layini okufuna passports naddala zino empya wano we bazisabira tukitegeddeko nti ekyambogo ate gye bazigabira kaakati awo wewali system awo wetabulira abantu naye era kyetutegeddeko nti ekiyitibwa akasente wano kayitingana nga bwe katayitinganangako kyokka ate nga n'okufuna appointment eri okuwa passport yo bw'eba efulumye ate nayo kintu kidogo muyitirivu nnyo. Ebyo byo tujja bireeta mu kunoonyereza kwaffe okw'omunda kwe tunaakulanga SWOT media naye nga kaakati musunsuzi atwagadde tubalage ekifaananyi ekituufu ekiri wano ku internal affairs. Bannayuganda abazze ku SWOT ne batugamba nti babonaabona okuyingira wano n'ebyefaananyirizaako ebyo ate tubalage embeera yo nga bweri wano osaawa zino kyekiriwo asaawa zino nga boogera maaso n'okulaba tebannaba kuggulawo offices wano kulabika nti bayingiza abantu mu butongole nedda tebannaba kuggulawo offices nga boogera maaso n'okulaba wakyali wadde emiryango migule tebannaba kuwaniriza abantu kuyingira munda naye nga abantu ekituufu kyo kiri nti bakedde kujja wano nkulabika nti beefunira passports okweyongerayo mu mawanga ago ge balina okugendamu. Kakati mugenda kunzikiriza mbatambuzeeko wano tebakkirizibwa kusembera wano okujjako nga zigye zigguddwa mu butongole nga offices zigguddwa lwe bakkirizibwa okulabika nti bajja ku internal affairs wano ne batandika okuyingira naye nga nkugambye nti bannayuganda bayayaana okufuna passports kubanga tujjukira ze bafuna ate empya ziri enkadde bazifezinga out kakati abantu abayayaana be baliwa maaso gange wali wenengera ebbinja ly'abantu erindabikira nti lyakedde dda okutuuka eno stretch yonna ejjula abantu bwe baba nga batandise okuyingira kati bwe buzibu obuli awo nti abantu bakomplaininga nti omuntu ajja saa 11 kufuna ekifo naye ebifo abamu bagamba nti basasula bisasule kati nga boolaba bano abakedde bemikisinze dda n'abatuuse dda kati awe babeera akanyamberege buli gwolaba n'ekibaasa omanya nti azze kulabika nti atandika olugendo olw'okufuna passport oba atandika kaweefubeewe obw'okugenda mu mawanga ago ag'ebweru abasinga gye baagala okugenda okukuba ebyeyo naye wano wakyaliwo obuzibu bwe tutannamanya buva ku ki naye nga kyetumanyi era kyetuwulidde era obujulizi bangi bwe batuwa nti obuli bw'enguzi bwo buyitirivu nnyo nnyini ddala okuviira ddala ku bano abagenda mu maaso n'obasimbisa layini okutuukira ddala mu offices ez'enjawulo zesijja kumenya ku mpewo ssaawa zino. Tuli wano nga ku ttoto nga bwolaba naye olaba nti sayidi ne sayidi yonna waliyo abantu abamanyi lufula yawana ya Old Portbell Road bagiyite erinnya baalikyusa obukulembeze bwakyuka naye lufuna eno ya Old Portbell Road abagimanyi yali eyitibwa Katidda luli we tuli ssaawa zino naye olaba nti kumpi buli kafo akali wano nako kalimu abantu ab'enjawulo abagumbye abalinzi singa afirimbi evuga nti mutandike kye baba bagenda okutandikirako kyekyo kyakudduka misinde era embeera bwetyo bwetandika kati wano ku MTN olaba ekiriwo wali akaguwa
buli omu alina okutandikira era olaba nti batandise dda okusimba ennyiriri nga bogenda maaso n'okuziraba gwena ali ku programu omusunsuzi abakedde dda bayekutte dda ebifo atula poliisi etandise obbasengeka kitegeeza obudde bwonna bagenda kubanga batandika olugendo lwabwe olw'okwolekera ate wali ku internal affairs wagenda okubanga bafunira passport batandika olugendo lw'okufuna passports naye nga ekiriwo kyekino nga bogenda maaso n'okukiraba gwena ali ku programu eno enkya yaleero tetumanyi budde ki bano bwe batuuse naye olabira ddala nti abalina abaana abawere abaki bonna bali wano baagala kufuna passport system simanyi oba kubeera siro oba ki naye mukulu Simunyu ne ttiimu ye bajja tunyonyolako ku ki ekireesettedde embeera okubeera ddala bweti kubanga olaba nti abantu bayitirivu nnyo nyene ddala abakeera okujja wano okulabika nti batandika olugendo lw'okufuna passports zaabwe wano we tuli ku internal affairs akuggo wenna agenda mu maaso n'okulaba Aso TV gwe watuuse ssaawa meka? 11 gwe watuuse 12 ate gwe 12 kitundu ate tolina gwolekera mwana anti naye agenda funa passport sosola mulekayo muze n'abaana mubafunire passport balina okuba ne documents ezitambula travel documents empewo oteemukose mu wrappings munda alinamu ekyambalo ekirala then this is like on top kale mami gwe watuuse ku mmeka? Natuuse 10 kitundu olwewaka ovuddeyo saa meka? mbeera kumpi mbeera wano Ntebe navuddeyo 10 zennyini 10 kitundu ze ssaawa ze yatuuse ono azze omwana amufunire passport ono simanyi nawe oyagala mwana kumufunira passport ate gwe maama nawe omwana oyagala mufunira? Nedda njagala yange. Okiraba ndowooza bw'olaba obungi bw'abantu abali wano okkiriza nti abantu baagala ddala kufuna passports era obalaba ate batandise olugendo lwabwe olw'okufuna passport nga Jeff bwagenda maaso n'otutegeeza ssaawa zino tuli butereevu mu Nsunsuzi tubalaga embeera eri wano families zizze nazo zirabike nti zitandika kaweefube taata ze n'abaana ne maama sibunkulamusizza wano watuusewo ssaawa mmeka? Sawa ngemu. Bano bonna oyagala bafunira passport? Abamu kubo. Bano ababiri. Ate oli omuto? Ate maama? Oyagala bano? Ate ggwe? Tuyanzizza abaana be bayagala okufunira era baleese okufunira naye ng'ekifaananyi ekituufu abalaba Soul TV ekiri wano kyekino kyogenda mu maaso n'okulaba batandise okubasengeka ku ngeri gye bagenda okutambulamu era olaba abasirikale babalimu abalimu kukola oda kakati eya butya bwe balina okulabika nti basimbamu ennyiriri kitegeeza nti obudde bwonna abagenda kubanga batandika okwolekera wali akuzigeeti era wabeerawo emisinde emiyitirivu bwe tunaaba tukyali mu Nsunsuzi tujja gibalaga kubanga badduka 10 okutuuka wali naye nga ekiriwo kyekino kitugenda mu maaso n'okubalaga muzeeyo oli otya? Oli bulungi? Wano watuusewo ku mmeka? Tuusewo ku essaawa emu. Obadde ne passport oyo oyagala mpya? Njagala mpya. Oyagala kugenda kowa? Just njagala kubeera okukozi. Okay, tweyanzizza. Ye ayagala afune passport empya just abeere nayo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Wano watuusewo kusanga mmeka? Natuusewo ssaawa emu nga tezindawera ssaawa emu. Guno gwe gusoose oba? Ndi Nyowenga. Ndi mukulu Nyowenga kufuna East African passport. Okisanze otya? Akavuyo si kangi nnyo so far lwakuba nti no bashedewinga at least tekiringanga luli nga tewaliwo shedewing. Schedule tegeeza ki? Kitegeeza nti abo applyinga bakuwa appointment abamu babawa for example 9 to 10 abane babawa 3 to 4 3 to 4 time. Nekitegeeza nti nekyo kikendeezaako ku buvuyo. Kati buli ali wano ayina essaawa ye gy'alina okuyingirira wano? Buli ali wano 8 to 9. Ekyo kiyambyeko kubanga luli we twajjira wano nga buli omu ayingira nga bw'ayagala ke kavuyo akalingawo
first come first served naye kati bwe mubanga mulina appointment ndowooza ekyo kiyambako. Okay, ndowooza munaffe atulaba oyo omwami atuwadde ka clarification kweyo ensonga nti kakati buli omu abeera ne time ye waatuuka, bw'otuuka nga si time yo ate oba tojja kuyingira nga bwe kyalinga luli. Nga bwe kyalinga luli naye jjukira nti awabeera abantu nga bano abayaayaana okubaako kye bafuna ate ne bannayuganda ate ab'obwongo tetujja bayita babwongo naye abagezigezi oba abafere ate nabo gye babeera wano wetuli. Tugenda maaso n'okubalaga butereevu embeera nga bweri. Simanyi mwami ono kyayagala katumufuneko naye puroguramu omusunsuzi kwe tuli baakubira piaro baakubira ki simanyi. These people first. You deliberate the camera. You get an PRO. You get an PR, Mr. Monday. Mr. Monday. Hello, Sebo. Morning, sir. Don't cover me. Don't cover me. We are live. Don't cover me. We are not at internal affairs. Don't cover me. Where there are lions. But the way this gentleman is handling us, Mr. Man. Don't cover me. Okay? But we already on air. We already on air. So where can we find you? Are you already there? Are you already in office? Okay, let's wait for you, sir. Kale byebyo bigambo byaffe tuli butereevu ku TV. Buli omu n'amayinja ge naye tebatulemesa kukola kubanga twaze kukola. Embeera yeeyo nga bw'ogiwulidde ndabyeko erinnya Mondayi ndowooza kakati yayogerera ekitongole kino naye nga tubalaze ebigenda mu maaso byebyo. Twaze kuweereza abantu, twaze kulaga embeera eri wano bw'abaawo kwetereeza beetereeze, bw'abanga nga tiweetaagisa kwetereeza ate ne bannayuganda baagala okujja wano abobeera buvunaanyizibwa bwaffe okuba informinga kubanga kyekimu ku bigendererwa bya mikutu gy'amawulire ku informinga abantu na kubagamba ku kigenda mu maaso naye nga ekiri wano abanaffe bagenda maaso n'otulaba kyekino nga bwe tugenda maaso n'okukiraga kugamba nti poliisi kakati egezaako okutereeza abantu buli omu alina kutambula okusinziira ku ssaawa ze bamuwadde era nga kyekino kye tukyabalaga ssaawa zino ne gye buli eno nkugambye nti ennyiriri mpanvu zigendera ddala mu maaso eno yonna nga tugenda mu maaso n'okulaba oli bulungi kale sibonaye tamanya gange tewatusobola badde bandiddewo nga tonyamba lesobola kuyamba naye tulina obuzibu bwe tusanga obwendabika kati nze maze wano emyezi ndowooza gigenda nga mu 6 bansindika ku naturalization naye tebiri applicable kuba nze nsomedde muno nkulidde muno bakusindika bangamba ngende kuno apply for naturalization nkulidde muno nsomedde muno maama asasulidde muno era ne muno byensulidde mulimu obyensomeddeko taata gyasomedde jaji emisolo gyasasula naye nga bituyisa bubi kuba tubanga batasasudde bagamba nti oli ki oli munyarwanda soka ni bagamba oli munyarwanda oli muki kuba kanize emisale gyange mitabike naye abasajja banyonyola oli muganda bagagenda mubafumbira tewali kigambo kyalufumbira kyomanyi saganga tusanga tunyigirizibwa kuona ketolwana emirundi gigenda mu 3 abo bo babatawanya ekyo si kyankiso kati ogenda kukola otya simanyira ngezesa kuba aliwo omukyala gwe bangambye ogenda osisinkana twakitegerako nti buli muntu ayambibwa okusinziira ku ggwanga lye ate mulinayo kyemmanyi nti n'aba anafu abafumbira n'abeekuusa ku ekyo no balina ababayamba gwe lwaki tofunanga akuyamba abagafumbira si balina kukakwate kuba sina kyemmanyi nze nkulidde wano nsomedde wano manyi lulimi lumu Luganda na Luzungu tewali kirala kyemmanyi nti ono mufumbira biki kuba nkulidde mu kalisya wano Luganda ndusomye okuva ku S1 ndusomye mu S1 okuva mu primary paka ne ku HS ne ndutwala bw'obanyonyola bagamba ki tebanyolekeka bakambwe tosobola tebali approachable oyagala passport esooka esooka nena najja wano loza kuba najja wano mwaka guwedde ndoza emyezi nga kitundu kya mwaka kiyise naawo naye siyambiddwa bannayuganda bakulaba n'abakwatibwako ensonga eno bakulaba basabe kiwandyagadde babakolere kati nga mmwe kubanga toli omu temuli babiri muli bangi abakulidde wano naye nga babateekako kali akeeri e Rwanda kati tusaba gavumenti eteekewo ebintu ebiri approachable
nti oba office lusobola oyambibwa sina kuyambibwa kuba obanga mpadde national ID document zonna zina national ID nsomedde wano national ID simanyi mugaso gwayo njiyina byonna ebikwata ku muzeeyi mbiyina national ID ya jjajja ya taata simanyi wakimbanziramu eno process empanvu balivuddeyo naffe ne batwanguyiza ebintu kuba ffe abamu naffe twesanga tuli muno tetulina kyetumanyi tukulidde wano kati balusaba tuyambibwe ku speed kuba nebyo twagala ebimu byayitako just ekipapula tufunafune kibeewo ensonga yeetuusa amanya gogwa tusuubira Ivan ndi wa wano nnyo tusuubira Ivan amanya maganda naye nga simanyi musajja oli abadde ayagala ate otumani handling kyabadde ayagala kubanga kyasanze tukola ate era kyalese tukola naye ndowooza tuwa buwi ku ssimu naye nakulaga maanyi twogereko ko ne pyara kyekyoka kyakoze era yeeriddewo sawa zino taliiwo naye nga ekiri wano abagenda maaso n'okutulaba kyekino motoka zino weziri naye abantu bakyagendera ddala mu maaso eri bwe bayitirivu nnyo kitwagadde okubalagako ndowooza kyekyo kummwe abagala okujja okusaba passports emitendera egimu gyegyo nga bwe babagambye nti mukola appointment ne mufuna obudde bwe mulina okulabika nti ate muyingirirako wali era obudde bwo bwolina okuyingira abasinga basaawa ziri mu 3 awo era balinda bulinzi akulabika nti sawa zaabwe zituuka batandike okulabika nga bafuna enteekateeka z'okufuna passports embeera bweti bweri bannaffe abagenda maaso n'okutulaba namwe abagenda maaso n'okuweereza buli lunaku akubeerako omuntu eyeegattako ku bano abajja okufuna passport kubanga n'oluguudo kati ndaba lutandise okukubako abantu batandise eno yonna kulufula ekitundu kino kyonna okulabika nti kijjula abantu ate nga nawano ndaba batandise okulabika nti batwala omu ku omu batandise okulabika nti babayita omu ku omu okwolekera wali ku ofiisi ey'abannaffe aba passport olaba abawudde bwabwe obutuuse obulaba batandise okulabika nti babayita nga boogenda maaso n'okulaba ate nga ne poliisi bwejjayo eri abatalina kubeerayo ekiriwo kyekyo nga bwe tukibalaze saawa zino mu program omusunsuzi ey'embeera yeri ku internal affairs bannayuganda bagenda maaso n'okutandika olugendo lwabwe olw'okufuna passports empya eza atongozeddwa eza East Africa. Muhammad Wamala Fedina Bwire ne Faruk Sesaazi byebyo bibaddewo naye omwami atutuukiridde ng'ayagala ate tusookere mu ofiisi ya PR asimanyi kigendererwa kye naye abamu babeera baagala nabo kubalaba nti gye bali kubanga abadde atandise okukozesa amaanyi ate nga tamanyi nti watandika okukozesa amaanyi enewaffe amaanyi gye gava nze kambaddiza omuzindaalo ekifaananyi ekituufu mukirabye nkugambye nti olunaku olw'enkya tujja kgendako n'ewalala naye tubalage ekiriyo abamala okuyitamu wano ne zikolebwa basindikibwa Kyambogo kyekibeerayo beera ku programu omusunsuzi ffe byonna tujja kubanga tubikutuusaako muzindaalo kangubaddize